Obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo kampuni ya Insure giyite Werinde Insurance Brokerage Services Limited n'ekigendererwa ekyokutuusa obujjanjabi ku bantu b'Omutanda. Ekitongole kino olwaleero kigguddewo ofiisi mu ssaza Buddu ezisangibwa ku mbuga y'essaza era ziguddwawo omumyuka asooka wa Katikkiro Professor Haji Twaha Kawasi Kigongo nga yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga. Werinde Insurance ng'ekolagana ne bannamikago abalala banjudde enkola ya Insure eya munno Mukabi Platinum ng'eno ekwata ku byabulamu na bujjanjabi era naye etongozeddwa Oweekitiibwa Haji Professor Twaha Kawasi Kigongo. Bw'abadde ayogerako eri bannabuddu, omumyuka asooka owa Katikkiro Professor Twaha Kawasi Kigongo ategeezezza nti abantu beeyongedde mu ggwanga naye ekisinga okwennyamiza tewali nteekateeka yakuwa obujjanjabi buli ku mutindo. Busobozi obuyambako ku nsonga eyo ey'obulwadde n'obubenje butono ddala buli gy'otunuza amaaso. Bw'odda mu gavumenti yaffe eyawakati bakusimba olupapula, ofuna omukisa omusawo n'omulaba n'akuwa olupapula naye n'akusindika okole ki? Kugenda ogula eddagala. Gwe kennyini ensimbi ezigula eddagala ziizo zaweereege. Professor Twaha Kawasi Kigongo ategeezezza nti okuggulawo ettabi lino erya Insure mu Buddu kye kirabo ekiwereddwa bannabuddu ng'Obuganda bwetegekera okukuza olunaku lw'amatikkira ga Kabaka. Bannabuddu nno era muli buddukiro. Mwe mulidde empanga ku kujjukira emikolo egijjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Era nga tujja kubeera ku lutikko ennamirembe emikolo emikulu. Onajjukizza Obuganda omulamwa gw'amatikkira ga Kabaka g'omulundi ogwa 31 era n'asaba abantu b'Omutanda okugakuza nga bwe balambikiddwa. Tutambulira ku mulamwa omwaka guno ogugamba nti obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo. Ng'oyagala okusuula Nnamulondo twerumeerume. Omuwanika w'Obwakabaka era omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa asabye bannabuddu obuteekubako njawulo okugonza mu by'obujjanjabi byabwe. Temweri njawulo bannabuddu. Nze bwe mbasuubiriza Ssaabasajja nsuubula mmwanyi era wano waliwo abazinsuubuza. Naye kaakati ensawo ya kibooko emu ekugulira insurance y'omwaka emu bweti ekiro 8 ku bbeeyi we tuli ekugulira Insure ey'omwaka esukanamu kubanga ensawo ya kibooko ey'ekiro 8 kati oba oli awo etuze emitwalo 50 naye wetaaganamu eki mwena. Akulira Werinde Insurance omukungu Mirembe Ssensuwa ng'ali wamu ne bannamikago abalala ayogedde ku bukulu bwa Insure eno era n'ategeeza nti yakuyamba abantu ba Kabaka. Mu nteekateeka eno mulimu emiganyulo 6. Omuganyulo ogusooka singa oyo abagyeyunzeeko afuna akabenje oba kaboda oba katakisi, omuntu oyo wa Ssaabasajja ajja kuliyirirwa miliyoni 2. Mukama wange nze omulimu gwange kubagamba nti mugende mugule Insure. Bw'ona olwala ogenda kubala mu kitiibwa. Ekikolwa ekibaddewo ekya Katikkiro okujja mu Buddu n'atongoza insurance eya Buganda eyitibwa Werinde Insurance kigenda kuyamba nnyo abantu kubanga oluli badde ofuna akabenje nga tolina ngeri yoyinza kuyambibwamu.